Amnesty Uganda akakiiko akateekebwawo gavumenti ya NRM mu mwaka gwa 2000 era nga mu bibala ebyangu kaakamala ebbanga lya myaka 25 emijjuvu nga kali mu buweereza. Akakiiko kano kaateekebwawo okusobola okwogereza okusendasenda wamu n'okubudaabuda abantu naddala abeenyigira mu bikolwa eby'obwannalukalala ng'ebbanga lyonna kaze kakulembera omulamuzi eyawummula Justice Onega Peter. Katono bw'abadde alambula ku ngeri akakiiko kano gye kaze katambuzaamu emirimu gyako ategeezezza nga bwe baakagaba ekisonyiwo eri abantu 28,340 nga bano bava mu bibinja eby'enjawulo ebizze nga biyigganya gavumenti ya NRM. The Amnesty Commission has pardoned over 28,340 Ugandans who have been fighting NRM government since 1986 when the NRM came into power. Onega ategeezezza nga ku bantu abeenyigidde mu muzo gw'obuyekera buno abaakasonyiyibwa kuliko abava mu kabinja ka LRA nga bano bali 1,365 West Nile Bank Front okuva mu bitundu bya DRC, Sudan n'ebitundu bya West Nile 558, Allied Democratic Force 2,764 wamu n'abalala. These are people who have been involved in insurgency from various fighting groups. This could have been through actual participation in combat or collaborating with insurgents or rebels or committing other crimes to support rebellion or in any other way assisting others involved in insurgency. Okusinziira ku nnambika y'akakiiko kano, abantu ababeera bafunye okuddibwamu abamu baweebwa entandikwa ey'okutandika okwekolera era n'okweyimirizaawo. Kyokka Onega agamba nti abantu bano bafuna okusoomozebwa okw'enjawulo gamba ng'okwesosola wamu n'okusosolebwa okuva mu bitundu gye bawangaalira. Stigmatization is still common with some returnees, especially women and children. After spending years in the bush and doing all kinds of things in rebellion, then coming home now, they find their lives a little bit different from the kind of lives they were living before. Onega agamba nti bangi ku beenyigira mu bikolwa bino beesigama ku nsonga ez'enjawulo okuli okusosolebwa naddala mu basiraamu bazibuwalira okwewaayo wabula bonna abasabye okuvaayo beeweeyo kubanga omukisa gukyaliwo ogw'okusonyiyibwa. They include resettlement, reintegration, dialogue and reconciliation, and sensitization of the public on the amnesty law. Kitegeerekese nga akakiiko kano bukatambulira ku mbalirira ey'obuwumbi 2 bwokka buli mwaka okukola emirimu gyonna. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.